wiki eno nino yinige unzika aliwo abaana abawala bakwatiddwa mu Kampala wano ne basindika kwa limando oluvannyuma lw'okuba ne beekalakaasa ne bala kutemativu ku nkola y'emirimu naddala bagamba nti Parliament n'ebitundu bya gavumenti ebyenjawulo bejjudde obukenuzi. Kakati nno omala bakwata Wangadia nunonga Wangadia ono yakulya kikiiko ky'eddembe ly'obuntu n'agamba nti abakyala bo temubakwata mubajjeyo mangu mwabakutte mu bukyamu bali bagezaako expressinga nsonga zaabwe. Kakati tebalina kyebalumiza awuli eggwanga luseetu lwali nina mukadde waffe Najjemba Esther senior citizen wali wano wenyalemu nnyo emirundi ng'esatu ensonga ajja kuzitembeeta azitubule ddala. Oli otya nnyabo? Yendisewo oli otya Mr. Serubi? Gyetuli oli awo ndi wano nga wenna onyirya NRM. Nze kuva dda bwe nali nnyo nkasaakolola. Ate mumajje mu buyinza ate nekiyitirira okitegedde ne muwamba eggwanga emirembe weegiri gizikiriza okukola buli kyenjagala. Emirembe ndi senior citizen ngenda ku celebrating emyaka gyange 6 mu November ng'ennaku z'omwezi 2. Yes. Naye tompulirangako mu sikando yonna. Ate era sigenda gibeeramu. Oba tokyali anti ate? Lwaki? NRM emanyiddwa kakati mu obuzibu bwammwe bwe muyina buli bumu. Mwe mugenda ne mulowooza bw'okola akavuyo olwo n'obeera star. Ate by the way, ne gavumenti, not only government, n'ensi zonna ezaakula zirina okuddamu common sense. Nkozeseza oluzungu kuba bw'okyogera mu Luganda kikiwulikika bulala. Kubanga omuntu okumala okukola akavuyo n'olyoka omanya nti izi celebrity, izi w'amaanyi, abafollower n'afuna bangi n'ogaa nti oyo. Naye nga in a real sense omuntu eyandibadde abeera mu positions ziri respective eziweebwa ekitiibwa yandibadde talina kavuyo konna ke yali akoze mu ggwanga. Era yandibadde talina sikando yonna gye yali abaddemu. Naye gwe bw'oba toli mu sikando tebakulaba kyovola waffe temutulaba kuba ne international countries kati oyogedde ku bawala abeyambudde abana beyambudde kakati ku bibiri kuliko kimu no obuli bw'enguzi buli mu buli muntu abe wa opposition abe wa NRM abe ng'akola omulimu ogwa wansi abe ng'akola mu position eya waggulu all people in Uganda are corrupt. Tekiriko NRM tekiriko kuba mangi bwe tujjayo bwino oyinza n'okutya n'ogana naye gundi gw'olima naye ng'ekituufu ali enguzi oli nadda ku TV nanganze sirya nguzi naye nga ne we yagirira omanyiwo ne bwe bwagiyise yiye omanyiwo. So buli muntu wano yenna ali corrupt. Just bannayuganda kye tulina okuddamu tuddemu okwagala ensi yaffe kikyokka. In case you are corrupt naye kankubuuze bagenda ne bagamba babbi era ekyogeddeko nti babbi nenkubuuza corruption n'obubbi tewali njawulo. Corruption ye muntu asaba ssente nga tanna deliveryinga service gy'alina ku deliveryinga. Obubbi ye muntu asanga awo ssente n'aziyoola n'azitwala mu famire ye oba ye n'azeetwaliramu kati bwe bubbi. Naye bwe tudda mu corruption ye corruption simuwakanya naye taliiko opposition. Recently napangisa omusajja owa Lole yali tawagalirako ddala Museveni by the way nkimanya amaze okumupangisa kuba sandipangisiza naye njagala nkubuulire yali akola potinga owa poliisi ne sirinya 2,000 yazivungisa yansaba $15,000 sooka ogimpe ku ssente ze nalina okumusasula nangenda nazi yali akola potinga owa poliisi era that lady mu maaso awo nja kumunoonya muwe award. Owa polisi owa Lole yamuwa 2,000 n'azigaana n'amukuba ekipapula kuba yamusaba alina ebintu bye yamusaba ng'emmotoka ye tekola ki tebiina. Naye ate nga before waliwo owa polisi bwe twayitako yali musajja ye 2,000 yazikola ki yazitwala. Kakati oyinza okusanga ng'oli yazitwala n'enfaanana gye yali afaananamu nga tawagirangako na gavumenti. So kikyentegeeza nti corruption ali buli wantu. Era nga twatandise okubala ebyobugagga abantu bye balina n'abopposition bye balina ku ssente ze bayingiza omwezi tebasobola kukola such things. So corruption waffe ffenna. Kale
tukambe ngabo gambe otukiziganya nakyo ngabo yagalo kyogera era bwe kakati bwana abana abawala baba beyambudde nibagamba nibayita nkugambye kuliko kimu anti ulira babanga beyambudde bagamba olwembeera tulina kyakola tulina muntu muneya abasajja babazirina bamanyiddwa abalina obukulembeze bamanyiddwa beniale amateeka byakuvuluga akati katweyambule najjemba Esther weniale omuntu kiteggwanga abantu abana okweyambula okuwulirwa nedda wetonde okula eggwanga lino sisobola kwetonda kuba sinze nabakoza abewange gwange wali owulidde nze nina abazuku naye wali owuliddeyo owange ego obusanze mu skando yonna ogamba tebaliyo and they are handsome boys and beautiful girls naye wali omulabyeko mu skando yonna tubalabangako ate abamu bamanyi naye ne bwaba akubuuza afukamira background matters ekyokubiri international countries zina ekintu kyezaleeta mu ggwanga wano nti bw'otokola such a scandal ne weefuula ng'ali wanted tofuna visa kakati abo weteeka kanga ojja bawuli omulala ali mu America omulala ali Canada omulala ali liddawa just nga balina document ze banoonya ne bagenda in that style Museveni ataddewo procedures zonna ezirwanyisa corruption kati bwe baba bamanyi nga bayinda ne bwino omanye ekizibu kya kooti za wano izibwino nga balina ne bwino to that person ali corrupt bakole bulungi document yaffe basobola ogikuba ne bagiteeka ne ku media bagikwase the in charge waliwo Lusoke oye Lusoke isoke waliwo Nakalema ne other departments batwaleyo that person gwe bakwata nga ali corrupt era olabe kyekigenda okuddamu mwe lwakuba temumanyi some people abakwatiddwa mu some scandals lwakuba ate they don't publish ekiba kigenze mu maaso abamu ssente bazikomezaawo ne Betty Kamya bulijjo ayogera naye njagala nkubuulire bwe baba nga balina gwe bamanya ali mu scandal manya gwe bamanya ali corrupt balete bwino waabwe kyangu nnyo serubiri bakuno leka tuleme bagamba biki ebiri mu parliament nedda kyogamba abali mu parliament ani yabaleeta simwe lwaki olonda omwavu ensi ezikulaakulanye zironda omuntu ng'alina ebisaanyizo ng'era agenda kukolera ggwanga n'abantu kakati babanyaga kubanga omuntu ava ku university enkya n'omuwayingira parliament talina wadde 10 abadde mu kazigo kamwe anoonya nnyumba biki byonna so mistake is also on the other side of fe ababalonda ne tubatwala mu parliament ekyokubiri office tekirimu makulu abo banoonya ziviza nedda abo ngambye abo banoonya mawulire kubanga omunalabye n'olubeere lwagwadda omulala namulabe bamukutte nga n'ekibuto osobola okikwata kitegeeza n'okuzaala ayinza okuba yazaalazaala dda oba alina bwina ali omuntu ali corrupt please Mr. Serubiri bakunoonya ne document nga kuliko n'abo abali corrupt ne sente ze baalya ne we baazijja ojja noonye nze nja kutwala in the right offices ojja kulaba ekigenda okuhappeninga to that person tuve mu bino ebyekiyaaye noonya visa noonya kumanyika nfune position enkyolulala ojja muwulira nga aladisoga oyo muwala si ye yali mu kwekalakasa wali nga yeeyambudde bangi betulabye wano naye kati ekizibu kyokka by the way kyensaba my government nti omuntu aleme kumala kukola akavuyo you recognize that person mulicognizinga abantu abalina emirembe kwegamba kati kitegeeza nti okkiriza nti nayo eyagala abantu babuvuyo bavumi ne international countries nze fulufiga sijja mwogerako by the way singa wangamye ompise kwogera amannya g'abantu nti waliwo omu yali afuliddwa aladisi ng'akunamidde Obuganda Museveni si appointing amanya g'obwaladisi no Museveni bamuwa list naye nga list eyo gye bamuwa eyina office mweva mu office of the presidency kakati bwe bamala okumuwa list eyo gye baba basuubira nti ye gyasuubira nti ne investigations zikoleddwa yasayininga busayininzi n'aba-approvinga naye waliwo ne baawa emirimu nga tamulabanga nako tamumanyi nakumumanya ng'ayinza n'omusanga who are you
Why are you here? Yes, so si babiri. Anti kati yebo omuwa amanya ku lupapula. Yamanya nti already intelligence yakoze kubanga the procedures zibeerawo. Era public bwevayo nedda oyali bwati. Era ekifo kye bagamba no oyo mujje ku list. N'olwekyo mubuze office ze bateekawo okuba in charge. Office zikola? Gamba temuzimanyi. Gamba buga temuzimanyi. Kubanga kati bw'ogamba nti Museveni yeyaddira omuntu eyali yeeyambudde n'amuwaladisi awo olimba. Kuba gamba nti tomanyi office wa bintu gye biyitira, gye bitandikira, bani abawaayo amanya, bani aba-investigatinga ku mannya ago, ye bamuwa list. Temwefuula nti mumanyi. Mubuuze musobole okumanya. Okiwulira? Naye kaakati ekintu omulamwa gw'abeeyambudde gwe weesibyeko ennyo. N'abazadde njagala n'abazadde batuuze kaakati ng'oyo omwana real. Oli mwana muwala, respected, olina future gy'osuubira, ng'odda wali nga weeyambula. Nejjukira nti buli lwana ofuna boyfriend abeere muzungu abeere muddugavu. That picture bagenda kazza mwomanyi bannamawulire temwerabira. Bagenda kazza. Kikyentegeeza nti let us our girls tubasomesa okwewa ebitiibwa.